Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze Sebaka nyabo kadde kano oli maaso ga bataata oli maaso ga bamama ne basenga abakulu mu ddiini mbeera bweti abakulu wani badde basaba kino. Mwana omulenzi yatwalibwa mu nnyumba kubanga tukimanyi nti omulenzi tazaalibwa mu kidaala abeera ajja kudaalimba era nga mu nnyumba bintu ebinyusi bibiri ebibeeramu omuli kattamukago kuli emmwanyi n'olwendo lw'amazzi wamu n'okumanya ebikwata ku mugole omwami. Bino nno babikola okulaga nti tewaliwo kiziyiza abantu bano kubeera bonna. Mwebale kujja n'ebintu byemusaba byonna byonna musaba okubeeri mwebale kuteekookoota ebijja bulambalamba tubaze. Omusajja omutuufu buli omu amunoonya naye okumufuna bannange si kyangu. Nga tusoma twalina ebirooto nti njagala omusajja bw'ati ne bw'ati nga biwandiike. Sarah wange yasabirira kufuna muzungu ti be balina true love yagwa kopi oli mukambwe. Rachel Wambi sikanyama alina emifumbi laba gwe yafumbirwa bambi mutono omuwanvu nnyo. Ndeke ndigute mama nze nafuna oli yennyini gwe nalotanga. Ndeke ndigute mama ebirooto byange byennyini. Emmere yagabuddwa kubanga Omuganda yalugera nti olugendo enjala terutera kudda. Abasajja abagagga nze nali mbalabeeyo naye nze nasabanga fune wampisa atya Katonda. Alina omukwano na ne bw'aba anyiize atasibe busungu alikakkana asonyiwe. Wabula nateeba afaayo n'omwana tamanyi byakiyaayo sekati sibaawo wano nedda gannateeba omuntu atasangika atyo bano bwe bande bannyimba ne bakwita okwewaana. Ndeke ndigite mama nze nafuna oli yennyini gwe nalotanga. Ndeke ndigite mama ebirooto byange byennyini omusajja gwe nalotanga. Tebansala kale nalota yekwansanira. Tebansala omusajja gwe nalotanga. Tebansala kale nalota yekwansanira. Tebansala omusajja gwe nalotanga. Bw'atyo Ssenga yafulumiza omugole omwami ng'amaze okuzaalibwa. Jaja
anyumye nnyo ng'akolebwako Sharita's Hair Clinic yafulumye mu baby pink ne blue. Essanyu eryabadde awo bannange. Obutuufu olabira ddala nti omukwano wakati wa Rachel ne Julius ddala guva ku ntobo y'omutima gwabwe. Kino kyeraze mu mukolo gwabwe n'essanyu eryabaddemu. Nkutegekedde Katonda kanyweko nkutwala ogenda onabe nkimanyi nti okoye nnyo sweet ye mukwano akukolera ekinti oba olina kyeweetaaga ye ngweno gyendi saagala owanke bambi jangu nkuwumuze bwe bubaka engalo ez'amaanyi ennyo eza Angela niye bakimala mukulu tekimala atuwubireko tulabe ene waffe asinga okuwuba mbu bawubireko Siza omukono gunaamenyeka sibawulirengalo siziwulira eno mpulira Obulamu Rachel bamwagalira ddala. Rachel ensonga lwaki basengese obugambo bw'omu bwe bamugambye. Ebale studios webalire ddala eba aga ati bwogenda eri makiga eba agaha ate tumanyi taata abakyala baganda bangu bakumanya nze mbawulira nnyo nga bakubye ku leediyo teri mukyala muganda agamba ledi titi wakubaga kakati ledi titi omanya ebwekiba bannange mwenyinaza kutumidde Siza Buwembo nagamba webale kunyuma webale kulabikanga bebi era nagamba nti nno akwagala nnyo obulamu bwe bwonna amiina era akuweereza ekimuli ekyo ng'akiweereza okuva ku ntobo y'omutima gwe mulimu bukalo obwo akapapu n'agamba akwagala nnyo oli mu mutima ate yero yategeeza oyakanga njuba mu maaso ge Mami yagenze olaba ng'omukyala tatuuka kwe kugenda mangu mu kimeko anti yabadde amumiisinga.
Tukiza bulombolombo obadde mu nsi eyo n'oyita mu nyonyi n'oyitawa nino olaba nti omukazi omulungi gwolina okubeera naye n'owekitiibwa olina okumujja amasanafu balenyonga neddala n'obuuka eriyo ne Amerika lana nawanoga nti kangende masanafu nabeyo omwana naye mukama naakusaasidde kubanga senga mbadde nyiga mapensa bana banyiga kompyuta bagambye nti yo right click onyize bulungi tewali ngeri yo nena gyogenda kukola mugamba nti binemeredde ono tagenda kudda wano kubanga mu Buganda mwana omwala bwafumbirwa ekitanda kitulina kifumbya ekyo n'enkya kigenda mu kyoto. Mukandala ba Delta TV omukyala gwendi wano naye ye mami eyazaala omugole waffe olwaleero omugole mama takuswaziza sibyotya nno mami mulungi nnyabo sibyotya nno nnyabo bale kuzaala mwana atakuswaziza webale kunsabira biki byomulabyemu lwekyowo ayayayayaya birungi byereere muwala mulungi ayagaliza ayagala famire ebeere bulungi ayagala mama ne taata be basooka atukola mu nnyo omulimu Lakeeri mwagazi w'abantu tanda kijja omusibirira okusobola obeezawo amaka ge Lakeeri Bayibuli etugamba nti yigiriza omwana omuto ekkubo ery'okutambulirangamu Katonda kyakimpadde Lakeeri byonna bye tuyiseemu bwe muyigiriza bitambuliddemu Lakeeri mukozi era oyo amututte yeesiimye tuyanza nnyo nnyabo webazeeko ku bantu neebaza abantu bonna abazze abambeereddewo bannange era nsanyuse nnyo ntegedde nti ekyalo batwagala amaka gaffe gano gw'olaba ga buvunaanyizibwa mu ngeri yaffe tebatuyisaamu maaso kale nnyabo ngulengerera wano kale katukulekoddeyo mukwane tuva ku Delta TV nkwagala nnyo okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza omukwano leero njagala